n'ekirala bwe tuba tuyigiriza abaana okubuuza ekigambo eradde embuuzi eyo bannayeetereere bulungi. Omuntu amubuuzanga nti eradde n'akuddamu nti eradde. Empuuna eyo ey'emirundi ebiri yabangako kyetegeeza eradde nti kati n'alyoka akubuuza mmwe muli bulungi. Omuntu asobola okuva nga gy'ava eradde naye nga ye tali bulungi. Eradde kisibuka mu nnyanja Nalubala okubanga eradde ab'okulukalu baakibuuzanga nnyo abava Essese mu miseera emiwawa egy'Abalasangeye oba oli awo ne mu mirembe egya Kintu egya Chwa obwe watyo ebika byafubutukira ennyo Essese. Ennyanja eradde nti mwe muli mutya kyatuli bulungi ne kijja nga kikula bwe kityo. Kakati tuyigirize abaana embuuzi eyo. Omwana gy'anasanyusa okulaba ssebo eradde ssebo n'avaawo. Eradde ssebo esuyeta ssebo tebamanyi na kigambo, abasinga tebamanyi kigambo eradde kitegeeza ati. Osanga omuntu azze okubika n'omubuuza nti eradde naye n'akuddamu nti eradde naye nga azze kubika ddala gy'ava eba eradde. Tugenda tuseereza mu njogera. Abaana basusse nnyo okwogera ŋŋenda lya, ŋŋenda zannya, ŋŋenda ebintu ebyo tumalengayo okulya, ŋŋenda kulya, ŋŋenda kuzannya. Ekigambo nze agenda nakyo tukijjewo, nze alya, gwe agenda. No, nze ŋŋenda okukola kino, nze ndya emmere, nze nja okugenda so si nze agenda. Ate era leka gamba munne nti gwe agenda, gwe ogenda okukola ekintu kino. Ono kwegamba ebintu bannange. Abamu mulina ekisoko kye mutawaaniza ddala, kyekisoko ekyokugamba nti oyo mukwano gwange fa nfe. Abasinga mugamba oyo mukwano gwange nfa nfe